Katonda ampadde omukisa. Jali mulamu. Sitaani wange namulabako. Ekinkwasa ennyike zijjukira amaanyi amangi nebye twateesanga ne mwami Byantalo Magumba bye yasuula amangu olw'omulugube ku nsimbi n'okweyagalizanga omu ku byatutuuyanya ntidde. Basitaani baveeko. Va ku basitaani. Tusabira muno sitaani. Akakabinja kakasa David nti wa mazima. Tuddamu yankolera saddaaka gwe namenyekera ng'oyo. Saddaaka yali yakimbuuza ye Byantalo nakola ki? Oba nasobya ne simanya wandiŋŋambye twali muntu omu. Kwaba abantu ababadde awo ku ttiimu kuliko omuntu yasooka n'awandiika ebbaluwa n'agitwala ku reediyo esoma ebbaluwa BT CBS ng'ayagala basome ku mukulu ebbaluwa ng'awandiise peegi eno n'akyusa n'endala. Ebbaluwa limbizo. Era bintu bwe bityo kwefuula. MR Live oba Metani Krabong Live gwe mukutu ye channel ko tusinzira bulijjo kutukakawo woli byannaku bikaabya binakuwaza nkaseera nga kano otulaba naffe ng'amaanyi gonna bagatadde ku kweyuza kinakuwazaamu wadde ng'ebiseera ebisinga bwe kibimba ku mutima kizaala ekyo. Nze nzikiriza nti bwe tunaabyogera bajja kubifulumya batowolokoke badde mbeegwe mbifuba nate wadde nga nze sikiririza mu kunyigiriza muntu yenna, sikiririza mu bitibwa byansi kumbuzaabuza kunnimbya bannange nakunfuula kye sitali. Nze nzikiriza nti yatutunda mu kifaananyi kye era ffenna twenkana maaso ge tuli baana be. Tewali alina kukozesa maanyi ge bunene bwe oba butono bwe kunyigiriza mulala era tewali nze ndowooza tewali alina kukozesa opportunity kuyitira ku mulala mu bubi. Erinnya litawaanya okuzimba, erinnya limenya, gwalina omanyi kyentegeeza. Omuntu bw'avaayo n'abaako n'engeri gy'alinyonyogera kiruma wadde ng'ebiseera ebisinga n'abo abakozesa amannya gaabwe obunene bwagwo oba obutono bwagwo okutyoboola abalala tubanakuwalirako tubakubiriza badde eri Katonda batambulire mu kitangaala olwo nno bagoba amaziga mu nju zaabwe okutiisatiisa ebigambo ebisongovu. Version eyo yali yadda tekyakola makulu kati teyandibadde enkwaso bwe tunaba bakuzimba nsi yaffe tugituuse bwe tuyayaanira okugiraba. Nze nsubira okuwuliziganya okwetegeera n'okukkakkana ne mu kavuyo ne tuwulira eddoboozi erimu erikola amakulu yandibadde enkola. Buli we mbyogera nze nfunamu ekyokuyiga wadde ng'ekigendererwa kyange kiri kimu nti ababyogera babifulumya singa be babifulumya Katonda abikomyawo n'eyitisa ku mitima gyabwe ne baddamu ne batabagana. Kunze kiba kinkolera wadde ng'okutabagana n'obulumi eddagala lyabyo erisinga time. Tosobola forcinga muntu atali mbiro bye kutabagana era tosobola forcinga muntu time gwe tannatuukako ku mutima kuwona. Ku biwaawaatiro bya akaseera kutulako obulumi n'ennyiike n'ebibula ne biva mu bulamu bwaffe. Tusaba Mukama atusaasire akaseera ako tukalabeko era tukazimbe mpaka tunakatuukako. Amannya Metani Krabong bulijjo gye balekose kale sona gye balekose obulamu bandi yo bagitaani erinnya Standard Production bannannyini mutindo nabadde nongita Friends Production. Eyo yali ya mukulu Segawa Vincent Imaamu Vincent. Ekinnuma be bantu okuyimirira ku Katonda ate ne bamuyita sitaani nti oli okuva mu music ate n'afuuka imaamu olwo kyali kya sitaani nnyo nti Katonda sitaani yamukuba n'amujja mu bikaali n'amutwala mu muzikiti. Kakati ekintu ekinsobera nakyo era yafuna obukkiriza tugende ayinza oba alina kyeyalaba fe tetutanabakola ki kulaba naye okusinziira ku byafaayo be n'ennyimba ze yali ayimba ng'alaajana nesisuubira nti bwe kiri muganda wange oyo golooza muddogo
muganda wange oyo enyimba yazeeyimbiranga bandi bubi sapuli muzambule biki bingi omusajja yalimbanga alajana nti omulimu guno munyamba basajja banzita basajja bantwala ndoota ebintu yawunzika kati imaamu kale bwabanga Katonda yamusaasira nga Mukama yamukozesa Mungu amina omwe yafunira ekiwummulo naye ng'okusinziira ku mbeera eriwo mu industry eno Sega watali yekka tongere okumusabira abatali yekka naye kasita alina Allah asinga alhamdulillah weewaawo mbadde nsaba okozesa ebigambo nga bina premier kuwanvu ya nnyo interview tukole nyimpi era saagala mbadde njakoga bigambo na bibiri kale kati gobo mpadde bina kitegeeza mpadde bingi kale soke namuse kuba tulaba balamusizaako mwenna abatulaba beekumidde ku Metaniki la Bongo Live amanya n'eddoboozi gye bibye kwaso kakati mwami la Bongo ondekemu jebi mbadde nkyaba okozesa ebigambo kale mbadde nkuwadde bina nekozesa bibiri wetondere abantu bonna abali batugoberera n'obulimba bwobadde otambula nabwo okubutambuliza nga ntambula nabo nga buli wetondere omukulu David Lutalo kumwetondera ku n'abantu b'okozesezza baani n'enfufuzo gy'ositudde etalina makulu etalina mulamwa eyajjula enge n'ettima Lutalo taliiwo bagamba wali omukka tewabula muliro kyogamba mu nze ndi mulalu Lutalo asinga saha erinnya kamaleyo tindako Lutalo asinga saha erinnya sagala kompyaringa abayimbi nze njogeranga nze Lutalo asinga saha erinnya ku saidi yange nyinza okuwa ekirala kaakati gwe gwomanyi lwaki soogera ku King Saha kansoke maleyo badde olina byomalayo mbadde nsaba okozesa ebigambo bibiri omukulu omwetondere sirina byensobola kumwetondera oyo omusajja ate nze nakugambirawo tonsibaako bantu ekyo kyekikuwatagana n'okugamba yalina okwetondera nze baana bakatonda mwetondere kuki mwetondere ku lw'ebikolobero bingi byakoze mwemansinzira okwetonda ngatteko n'okumwetondera ng'omugwagwa emikono ng'ogisika nze ntunuulira muganda wange olaba ensi eno temugimanyi okwerungiya okwerimbika okwefuula nti nze ndi bwenti ne bwenti kyoba buli omu abuuza kale bwe mba saagala David nga bwe balowooza nti njagala kumwogerako lwaki ebbanga lyonna nali wendi yasigena nga njogera bwenti bagamba okusirika buli asirika tomanya kyalowooza okusirikira mu nnaku n'ebirowoozo n'okutunuulira abantu nga bwe bakola tekinfuula atalowooza kati mwetondere ku lw'okuba agenda kunyamba ki watugamba ku ngeri gy'obadde omusonsolamu wano era nze mbadde manyi mu kibiina limu kyalina muntu yenna naye yalabiseeko ku interview ya menta waffe y'omu ku bannamawulire abakyayinza okuweebwa ekitiibwa mu nsi yonna si mu Uganda omusajja ng'ali smart ng'ali ne ttiimu ye eri smart munnamawulire oba yabadde akyadde ye sakoze ekyokuba smart kyo kyabadde buli kadde naye njogera ku mimbi w'eggwanga David Lutalo yabadde organized bulungi nga yambadde t-shirt eriko ekifaananyi kye ng'ali n'abantu abambadde t-shirt eriko ekifaananyi kye nga manager waali bakola nabo brand kati ye nga talabika ng'ekifaananyi kye kisinga okulabika brand okulaga nti wadde mugamba nti bwe mwavaayo yagwa akyali organized ekitenkanika kati nze bwe nyamba t-shirt eriko nze n'embaani abantu bonna abayina manager waali abantu n'atunyumiza abantu bakoze nabo nga n'omu yava naye mu P3 nga sinaba kutuuka ku interview eyo nsaba kutandikira ku batulaba wagamba abantu bonna mubi abantu bonna bamuddukako bakola ki nsaba kutandikira ku bigambo byange bibiri ebyandeese mbadde sijjidde ku interview eyo eyakoleddwa kuba nagirabye naye yabadde esesa busesa kubanga terina kyetegeeza awulira naye ensonga enkulu abantu abagamba ndabye emikutu gyonna gitandise jebbi olaba olumiriza oli obulogo gwe mulogo simaye olumiriza banne obulogo baani be nalumiriza obulogo batunulira obutambi bwange nagambye bamaze ne beerumiriza obulogo bo bokka nze kyenjogera biri ebigambo bitono Lutalo yanneefuulira ye point yange twatandika naye omulimu nanneefuulira badde mbalabe bulungi ebintu bye batandise baleme kumala googera nga tebeetegereza
saagala nawulidde afuuke nalabye njagala obe nga walabye ate owulire olyoka ojja okole statement entuufu gy'owa abantu. Nze nayogedde ebigambo byange oba byenjogera bye nayogera mbimanyi. Bo bennyini amalogo be bageerumiriza. Nze ekikanga bwe kinkakasa mu bo nti abantu bano bafu okugatta kubo nga bamaze okwerumiriza yali vice w'omukulu Anatolius eyagenda mu 2022 banoonye obutambi. Anatoli bamugobera ku mikutu naye emboozi yali egamba nti omusawo Muganda yazze n'engoye za lutalo n'azimulaga nga Anatoli yali azikutte n'azitwala mu masabo. Owulira bulungi ng'agenda kumutta. Omusawo Muganda tetwamumanya mu budde obwo. Obudde buno tegere nti omusawo Muganda gwe bali boogerako yali Kayongo. Hata wanayogera kuleta omuliro kuno. Kuba ekintu ekyasizo tabula Kayongo kumisa musawo Muganda. Omisa omusawo Muganda. Anti kyekyaliwo mu 2020 nti omusawo Muganda yaleese engoye nakatambi nakawulira kusimba nga sinabitegeera amawulire ne gasasana mu ffe bonna n'ensi yonna neegamanya. Nze nali mbyogedde. David ye kiki ekyamugobesa vice we nga oba takkiririza mu ddogo kiki ekyamugobesa Anatolius nga bamugambye nti amuloga agenda kumutta. Omusawo Muganda yembooze yaliwo era ne Kayongo akimanyi kuba kyemmanyi baali boogera ku ye kubanga ye yavuddeyo. Nze Kasa Kayongo namulaba wano ng'avuddeyo agamba bannange nataasa lutalo n'enkitegeera nti ye musawo Muganda gwe baali boogerako eyalumiriza Anatoli mu lukiiko lw'owulira lwaliyo bave mu bintu by'okwebuzaabuza. Nze saagala abantu bantekeko bye soogedde. Okitegedde bulungi? Wabula okubagattako neebuuza embuzi gye baasala yaki? Bo wenyini gwe kennyini waŋŋambe wakoze research. Nze nsonga yange eri ku mbuzi gye bansalira ne banjabiza olumbe nga ndi mulamu nga bajaganya. Bwe baba si balogo embuzi bansalira yaki? Lwaki ekibuuzo tebakibuuza lutalo nti Jebbi agamba mwamusalira embuzi? Metandikira Bongo yanoonyereza n'ayita ku bannawandagala bonna ne baani ne bakakasa nti embuzi yaliyo. Naye embuzi baali bajaganya bujaganya nga bagamba twekulisizza katwabizoona olumba agenda abonebone ng'omufu banfiise abo banzita ne banziika. Kati bwe mpulira nga mwogera ku muntu nganze ali mu kulwanira omwenkanya bwange ngate ne benjogerako balamu naye wafunye information nekakasiza ddala ng'olabira ddala n'amaaso go n'amatuugo nga kiva mu kibiina kya advisor wa lutalo Nawandagala n'akugamba embuzi twagirya naye nga twekulisa mize mibi egyoyo ne banjabiza olumbe. Nawandagala si advisor wa lutalo tumwanda bina. Ate omuntu we bakutumira ojjo okiikirire Mukamawo ate yakugamba ni yamutuma. Embuzi nazanyuma bayi tukozesa ono byonna byayogera tebigattaganya. Nawandagala na muntu yamutuma yasitukanga omuntu kankubuulire yamanyi naye nze nkubuulira ntangaza batulaba gwe bayinza okubuulira kyotamanyi n'okikkiriza. Muleke kusiiga kazigo ku bantu. Muli mu kusiigasiiga abantu munaye musajja waffe bamwogedde. Nze sinze amalogo be bagerumiriza bokka. Amalogo galimu lutalo galimu Kayongo galimu Anatolius nange kenga gattaka amalogo gaabwe embuzi gye bansalira ginawulira mbu Kimeme simanyi yali nnumo baya Bulaka ne banjabiza olumbe nga lutalo yagiguze. Njagala kumanya lutalo embuzi yansali yagula yaki? Kyekibuuzo kiri mu ddiiro kye bannayuganda kye njagala bateekeko obwongo. Ku saidi yange saagala oli agambe nti ndi munyiivu bankozesezza obukambo naye kibi nnyo omuntu okwogera amazima ne batandika okufutyanka. Bwe mba nga nze mubi nnyo n'abo abantiisatiisa ne bagatoddamu kwogera musajja mukole nti saagala nguzi bakutiisatiisa. Omusajja waabeeyo kyakuwampa eki yeefuula njogera ku bunnanfuusi bwe n'abalala bajja balaba obunnanfuusi bwe yeefuulidde bwe boogerako. Njogera ku mbuzi gye yansalira. Kankubuuze metaniki nze kennyini nze nasobodde okugamba nti embuzi yaliyo. Embuzi bagisala. Njagala obuulira abantu ku kyewanoonyereza. Embuzi bagisala naye nga tebakuliiko. Bagisala ku lwabwe bakugamba ki? Njagala obuulira abantu amawulire ge bakuwa saagala kweyogeza. Bagisala kubanga naye wali ofuuse kayinja mu ngatto. Nalimba viiridde nze saayombako na muntu n'omu natambula byange yadde n'okuvuma omuntu. Abantu balisa akakanja. Baani ate nga nze nali nsobola yabawa emirimu nabalisa akakanja ki? Lwaki saabagoba ne bavaawo? Mbu emboozi gye banyumya bakugambye
Jebbi yalina obuyinza yalina amaanyi yali bwe bennyini beerumiriza ng'owulira. Nawandagala n'agamba Jebbi yali akola emirimu gye bulungi oba n'agamba nti yali witness mulungi mu kwogera ebitagatta. Omanyi bagamba essaawa enfu si bagamba bwe kiri. Essaawa enfu erina obudde bwetuuka ng'ekola nga nnamu nga bw'otunula ku nnamu ne wali akalimi we kaasibira obudde bwebwo. Kati kitegeeza emala n'ekolayo ekituufu. Kyova olaba natuuka okulayira nze mba njogera mazima naye nga ndayirira Nawandagala ku ki? Njogera ku mbuzi ku bulumi gye bansalira. Amalogo be bageerumiriza ne bageeteekako. Lwaki banteekako ebiboozi mu nnumiza lutalo obulogo? Ttiimu ye yagyerumirizaako nze neebuuza embuzi lutalo yansalira yakinanjabiza olumbe nga ndi mulamu. Kyekipointi yange. Bw'avaayo n'akinyonnyola. Obita? Bw'avaayo n'annyonnyola bulungi namusalira embuzi ku lw'okuba yali alina empisa embi. Namusalira embuzi anti njogera bw'abanga ze nannyonnyola. Namusalira embuzi olw'okuba yali antamye. Namusalira embuzi nga tumwekulisa. Otegedde bulungi. Ajja ayogera ensonga nti namusalira embuzi ku lwakino. N'ekirala nnyonnyole enkwezo ez'okwefuula ne yeerabira wa gye twava na bye twakola ye pointi yange. Amalogo be bageerumiriza bokka. Era kyova nakoze oluyimba oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu bamaze ne beerumiriza obulogo. Naye kati abalogo bafuuse abalogo. Ndowooza muli bize abalogo ne kyeyapasoni muli bize eyo. Ge mazima. Eddoboozi lyo ddungi naye olikozesa kufumya butwa. Ate butwa ki nga njogera mazima basooke beetegereze gwe njogerako yafa. Empaayiriza mugenzi. Nti munaye omusajja yeesibye ku mugenzi bwe yalaba afudde. Si mulamu. Batereze bawolaba obutambi bwange balaba amalogo we gali ne statement zange. Nze wenkakasiza nti abantu abo balogo kwe kunsalira embuzi. Wabula ekindeetera ddala okikkaatiriza kasabajja ne beerumiriza mu kamera. Nange nabadde nina okuvaayo mbagambe mulaba kye bankola. Kakati bwe mba mbyogeddeko ntandiko gaate nze mbalumiriza. Bali bennyini babadde mu ttiimu nga nze navaayo. Bavuddeyo beewaako bujulizi. Kati nze nange nsirika gwe baakola ebikolobero bingi. Ate nze nagamba bakufa sifuddeeyo. Naye sigenda kugaana kwogera kindi ku mutima. Ate kinnumidde ebbanga emyaka ebbanga. Jebbi wagamba abantu bonna walaba olimbala bya Ntalo Magumba nayimbamu gamba nti bankolera saddaaka. Nali njogera ku mbuzi eyo. Oluyimba lwange olwa Ntalo Magumba kankubire verse luyimba lwange ogenda gabagambe copyright YouTube tekyakikiriza ate nga oluyimba lwange nze nanyimba ejjagisi batejjatambula ku luyimba olwange etekikiriza ene gundi sawa okolerani sina gwe nkolera netekikiriza nkuba luyimba lwange ate batekikiriza YouTube emale kigana ante genda kuta program tejja kugitta kayimbe buyimbi woba okolera njagala bawulirize okolerani nkolera abantu lwaki tokkiriza nenkuba luyimba lwa copyright yange njagala banvunaani nange ndi mukugu wano nga naye bwoli mukugu mukunyigisa anti oli mukugu copyright ewakanya muntu ng'ayingidde mu kyomulala giyimbe buyimbi oyagala nyimbe yimba nyimba ate oluyimba siru sanyiike tuddeyo kubanga gwolina kyotamanyi ekinkwasa nyiike zijjukira amaanyi amangi ne bye twateesanga ne mwami bya Ntalo Magumba be yasuula amangu olw'omulugube ku nsimbi n'okweyagaliza ng'omu ku byatutuuyanya ntidde yefuula nti yannyamba gwatasasuliranga ku situdiyo kati buli we ndowooza ku bintu ebyo Jebbi aye kati goyinza okuba entiiso gireeta nakwefuula nti onakuwadde yankolera saddaaka gwe namenyekera ng'oyo saddaaka yali yakimbuuza ye bya Ntalo nakola ki oba nasobya ne simanya wandiŋŋambye twali muntu omu n'oluyimba mpulira n'ennaku nga sagaana ku luyimba ndwerabira n'odwerabira kale maama kambulwa ekyendya gwe ne bannooba omuseke famire yange ekozime bannaffe mwe mugejje yensi bwetyo abantu boyogerako tobamanyi n'ensi tebamanyi tubabuulira ebintu
batufudde nti ate ffe babi. Kyogamba omuntu ayogera amazima ku bikolobero bye bamukola ye mubi nnyo singa abamukola ebikolobero. Nze mubi ennyo okusinga abankola ebikolobero boogerako. Lwaki ebintu byange nabikwasa omutonzi ali waggulu ne ngamba Mukama yansalawo. Waba yasalawo answalize mu kwogera amazima sifaayo. Kiriba gyali. Ti omutonzi yagamba ensi nagijjamu obwenkanya naye mmanyi tagenda kukikola. Yensonga lwaki yabaleese ne beerumiriza mu kamera. Tugende mpola. Ku interview ya Legendary mukama waffe menta waffe atatokaaba sikaaba naye mwana mutemumanyi kye Nawandagala yagamba okaaba mangu tokuba omulanga anti Nawandagala mwana muto ate nga wagamba mu birowoozo kaitalina nakujja amanyi omuntu ng'oli mu myaka egyo gy'alimu ng'okyalina taatawo gw'okubira oba teweesiimye tulina Planet Kid Planet Kid Nawandagala the air just to say advisor the air just to say abantu bemwagamba nti omusajja takyalina abantu bonna bamuvaako narabye abantu abalwaninga the airs nze newunza okuba nga be bagitandikawo wabanga David Lutalo yazze walabye abantu baludde nabo nagamba nti be batandika group yannyonnyodde nga abantu abakoze nabe yayogedde nga be batandika group be bagitandikawo naye babanga bakwalagana n'omuntu nga bali mu P3 mu P3 kati no kankusese yakasesa omuntu oyo ali mu P3 byaba yakola mu group program nagirabye ebyowulira munno omuntu yali mu P3 naye kagambe y'akantu mu bantu ababaddeawo owulira ng'oggyeko abantu nga basatu bemmanyi nti mu kibiina omwo bajja luvannyuma kati Mama Fuso tabeeranko mu Dahairs omulimu gwa Mama Fuso gwakolera omukulu buli omu agumanyi yasaba ennyimba ze yamuwaana mu nsi musuusi okutali musanvu okusuuta kyoyagala alina kyasuuta gwagamba manager Kijambu nakugamba ne group mu kugitandika teyaliiwo naye twamusanga kazo ng'amwogeddeko nti yamulabe bwayise bwe yali nga ayogerera firimu okitegedde bulungi mwaba abantu bennyini be yayogeddeko mbwaludde nabo mulimu omuntu eyasooka okuwandiika ebbaluwa n'agitwala ku rediyo za mirundi ng'ebiri basome ebbaluwa eyo nga nange mu Dahairs nkyalimu kwaba abantu ababaddeawo ku ttiimu kuliko omuntu eyasooka n'awandiika ebbaluwa n'agitwala ku rediyo esoma ebbaluwa BT CBS ng'ayagala basome ku mukulu ebbaluwa ng'awandiise peegi eno n'akyusa n'endala era bintu bwe bityo kwefuula naye lwakuba mu budde obwo oyo omulenzi yalinga kyali wange era namulabyewaawo nze gwe yabuulyako ne nga muganda wange no ebbaluwa zino kubanga aba rediyo tebazisoma nga tebaagala kuteekawo nsasage yagala musooke mwogere era nze gwe basooka ne muganda nti musajja no yatadde ebbaluwa ku marediyo obudde bonna bazisoma singa baatandika okukola David singa baatandika dde omwogerako ku marediyo mu mabaluwa mu 2012 naye nga ne ku ttiimu eyabaddeawo yabaddeko ebyalimberimba abatamumanyi ebbaluwa yalimu abatamumanyi yali yaabwe n'oli eyabaddeawo kati gwatambula naye ye yeetegedde naye nze olw'okuba nze tebinkwatako kubanga neyawandiika ebbaluwa nze simulinaako buzibu ng'omuntu naye yamala oluvannyuma okwekuba mu mutima n'amala n'amuzza kakati gwanyumya mbu simanyi biki saagala nnyo kwogenda wala manager Kijambu gwakugamba mbu aludde naye nakugamba genda obuuza ajaluuna oba bukyanga Dahairs ebeerawo manager Kijambu Rogers tamanaginga nga kukurimu nga Dahairs weri agivuddemu yajja twagitandika era n'agitulekamu nawuli oba yaddayo 2016 oza 2016 oba 10 myaka nno gyetulaika yaddayo mu 2018 sijajjukira bulungi manager oyo omweru abantu bonna bakimanya abali mu system ye music bonna siwaayiriza oyo manager omweru yakaddayo Kulamani yabeeranga kyali wa David ngera wabirabe boogera si kyakulimba era nagamba gwe yasooka okukola naye kolabo kankuwa akalaboko naye teyali mu group okutandika okugamba nti kati mu group abeeramu nali nvuddeyo Perfect mu group omwo yajjanga kuba yayimbako olwakayimba ke yali ayimbe ne David simanyi abakyala bakola batya
yakayimba ne David ennyimba nno nga 3 yo perfect ayino ndize yasokerako awo kerabidde naye nja kajjukira oyo naye mu group yabeeranga nga bwayimbako ne chaliwe naye era teyaliwo mu ntandikwa ate okujoyininga group atandika okubanga kati ddala waali nze era nali nvuddewo Jebbi perfect Jebbi. kati baludde nabo be baani anti Jebbi problem defininga ekintu edefininga obuzira bw'omusajja si kwawukana abantu ne bagenda kyogamba okakasa omusajja bw'aba alina amaanyi agasobola okufuna obutakwatagana ne musajja munne n'amuyita ne madamu natula ku mmeeza ne bateesa ndowooza omusajja oyo aba wankizo ani yayita ani bw'obogaye nti manager omuntu asobola okudda ng'ekimuleese ensi emulemi ye nadda nga akkiriza naga munnange nemereddwa ensi njoga oba onzitanzita oba ontugantuga kyogamba tewali muntu yenna nati abasobola okugwa manager Kijambu okusinga Kijambu bangi baaliwo bwe yagenda era mukomyawo anti bangi be bawulira aba complaining abawanga besagala kuogerako ba munnamasaka aba manager Deriki abo bawulira ba Ivan Lukwago bonna abazenga bagenda lwaki tebaliiwo yakyogedde luno era bonna abo bamala okukatigulira manager Kijambo yagenda yandekawo ne wayita emyaka 2 nga agenze nenvaawo munnamasaka najja waliwo Deriki ne munnamasaka najja Ivan Lukwago najja abakulu abo bonna nga bwe mbamenye okitegedde bulungi oluvannyuma lwabo bonna nga ate bamaze okugenda manager Kijambu waddira nozera atambuze group bya ground wansi bwe bityo tewali muntu awo gwe nalabyewo nga alina kyagamba mbu tuludde naye byakiyaye kwagala kwekaza mbu alina gyavudde kale kati alete n'abayimbi abatutumuse kulamanti yabaddewo alete n'abayimbi batutumudde kulamanti yabaddewo simu kulamani muyimbi yerode yamusanga muyimbi era nga ali ku level gye yamusangako nakati kyenjogera sirimba kulamani mukwano gwange nze ng'omuntu siyomangako na kulamani okuva nedda kubanga kulamani yabanga wambazulu naye nga walwali woba oyagala okutegeera nti abantu beekwata ku bisubi n'obunanfuusi bubatambulirako kati David okakasensi nti si munanfuusi kwe kujja n'abo abantu bakakase kati abo abantu be yaleese kikye bagattako ku bunanfuusi bwe ekisobola omuwolezesa nti nno ebyo byonna bye yabaddemu pulogulamu atena nakyetegeeza okujjako okwagala okujja okulaga nti no ttiimu yange gyendudde nayo nabagamba ekibiina kyakona nabadde njagala leeta abayimbi nga banne basajja boogera nti ekibiina kyakona baba no ttiimu yiino abaana babano basituse ono yasituka aweza bakyali bange ndudde nabo oludde nabo bafunyeemu ki naye bwe tubakomplain be bamanyi era nange sibagambi bakomplaininge naye nze nkomplaininga saagala kulimba nsi oba oli azze n'akabinja bamukakase mbuno kati akakabinja kakasa David nti wamazima yaleese abantu bakola omuntu omubita bonna mbakusunsulidde oyo omusajja mulimba ate nawadde manyi David alina we yatuusa n'akola statement nga manyi agenda kumala agambe nti wano Jebbi yali bw'ati nengenza okulaba nga hawulira afa tayinza kukyogera emboozi yabadde ku King Saha tomulaye nga amwogerako mu King Saha nasooka ne mulaba nga simanyi nti muyimbi yandetere emikolo nga 3 nti luddawa mu kibuga eyo gye nakugamba gye nali ku Majestic Neibula ali Colorado Sembatya okitegedde bulungi Saha nagamba obudde obwo Ibula yali akolanga manager wa David era King Saha yakuba essimu yakubira Ibula yaleeta omukolo gwali gwa kuyimbira ba Bidiko era lunaku tulaba King Saha nze nasooka omulaba ne Ibula David amulaba ku lunaku lw'okugenda okuyimba ku mukolo ogwali yes yakubira Ibula era mu budde obwo kankulaga incident eyaliwo okakasente tutalo mu kulimba kuba bino byenjogera King Saha bimanyi King Saha rasta agenda kwogera amazima nti awo Jebbi alimba
sigamba nti Saha sikyali wa lutalo boli yagambe kyaliwo ennyo naye nze njogera kyaliwo ono kyakulembeza mboyo Saha namulaba ku mikolo kati bwe tumala Sawa yamala okuleeta omukolo ogwo ogwasooka mu kibuga gyayogerako ye Majestic kutwaberanga ne Ibula bye nakugamba naberanga ne David nga tewali gurupu kati neyo story gyanyumizaako ya Saha njimanyi nnyo okitegedde bulungi kati time etuuka gurupu ate ebeerawo kubanga nza Sawa yafuukira mukwano gwange nga twekubira ku buki ensonga kinaga nti Saha kyali wange paka leero nali njogera nenga sinasagala sinza kubuulira natandika nti omulaba naye ke nalabye omukulu nga amwogerako mentioninga mu bantu ali natayogera mu kibuga yamulaba atya yali ne baani kale ankitwalenga bw'okyogedde kubeera si mwana muto musajja mukulu akati ye yampita ki bwe yali ayogera ne Fifida Queen yampita ki umanye ebigambo David bye yanjogerako gwe olefunye obudde n'obiwuliriza abantu bawuliza David engeri yankyomeramu nga ndaganga kasasiro naye osobola oyita omuntu kasasiro yali akubeereddewo nga ddala akozesa mutima mulungi gy'oli n'ogamba mbu oyo kasasiro emitima tegiraba kale Katonda yagiraba ensonga lwaki bagamba ekiwemula amannyo kati bwe banga ssaawa zino yakuwemula amannyo kagawemuke tudde wali kukingisa kakati one day mutuuka gurupu etandika tugenda okukola ekigungu bwe tuuka ekigungu abantu bajja batulaba awo nga omanyi nti muzze kuyimba kati bwe twapakinga ne King Saha we yajja nga yambadde short n'akakofiira n'akajaketi n'akatishaati munda ekigungu kati bwe yajja n'atuukira ku mmotoka nze jjukira bwe twatuuka n'enfuluma nga omanyi mubaako okulaba tugenda kukolera biki kakati ngenda nvaawo nti emmanga nzija wali emmotoka kubanga nze ngenda ntambula ne David nga bwe nagamba nsanga Saha ndaba ngamba kyali wange story ki nti oli bulungi nti mwana kyali wandaze embwa lutalo madde simusuubira kundagambwa nandaga ntandabangako konze kiki ngenze ku motoka Saha ajja bikubuulira rasta ajja kugamba ebyo nabiraba kakati konze ate kiki nangamba ngenze omubuuzaako mwana endabirwamu yambusiza nyambuse paka waggulu kati nze nengamba alabika amutwalidde mu bawagizi era bwe nemuga alabika takutegedde si bwatyo bwali nti naye tofaayo ejja tugende ngenda mujjukiza nti yono kyali waffe yaleeta omukolo guli era olwajja bwe yandaba nze nga tayinza kukwambusa ki yanekokona nassendabirwamu namugamba ono kyali waffe abadde azze okubbongako nti nga simutegeera ntumujjukira kyali yaleeta omukolo guli gwe twagendako nti yono nti wabeera eno nti story ki nambuuzaako nazzaawo endabirwamu ye kati Saha kyava ntwala mu kibanda kya firimu nangamba kyali wange nno napangisa emikolo naye nange nnyimba nti oyimba nti nangamba ate gwe namugamba nange ndi muyimbi nagamba nawe oli muyimbi nti nkujjukira mu buseera ebyo nga we nagamba nali nange naakatandika ki system naye nga ate nkubi oluyimba olwakanguma omutima lutambula era bwe twatuuka mu kibanda nalumupuleyingiramuko ikanakayimba mbadde nga nkawulira ku leediyo abantu kayimbiremu kino kyokoze ntidde teyandibadde ate gwe maama w'abaana yandibaddeko omundi oba malaya zino ezizunga eyo naye kaleere kaŋŋuma omutima mukama osanga lintondero wange ate naye ne bwe ndiba mufunye ddala ndiba simwesiga mu mwoyo omwo olaba gwe mbadde njagala bwe twava obutampisa engeri embi etyo kati King Saha anteeramu akayimba anteeramu vidiyo nnya mu kibanda walina vidiyo nga mukaaga nangamba ndi muyimbi nga alina tuba twakalaba vidiyo nnya ow'ekibanda najja nagamba tugateekako firimu okitegedde yali kyaliwe nze nagamba seerabire byo benjogera King Saha mulamu era okuva olutabera kyali wange paka era nga waba ayagala kyonna nga nze gwanoonya okitegedde kati byenjogera byonna mazima n'emboozi eyo kyovola nagirabe nga nayo yabulimba era bamala ne bafuuka ab'omukwano bano batuka ne bayimbayo n'akayimba okitegedde kiba kitegeeza ki ekyo anti nkulaga story gye yava naye kati simanyi
oba bakyali ba mukwano nnyo oba tebakyali. Ekyakutabudde ku story yo utakumentioning era. Utayogera kyali kituufu ki? Nangeri kiji yalagamu nti omusajja oyo namusanga bwe nentuuka nenjira musane kundabirwamu Jebbi nangamba ekyali waffe oli. Bulimba bonna kati ye yabadde anyumiza abantu ebyokutema amanda. Ani atabimanyi? Walabeyo comment nze nasomye ku comment nga siraba ye yewuunya kubanga emboozi David gye yabadde alina okuwa abantu ndala ng'ebagattako kati. Ebyo yabinyumya ddanga yakajja wali okola mulimu ki nali ntema amanda manyo panga akabaasi manyo panga akasiisira ndi mulungi mu biro. Ebyo yabinyumya dda. Kyo tali muntu naye yabifuddeko ebyo. Oyagala sajja awo David mboozi gye alina. Anti emboozi gye alina nnyumya kati kinga bwe ntandika kati okunyumiza bino biwanjako interview. Kati mba nkunyumiza ki? Sanga emboozi ekyamunyumira y'okunyumiza abantu bo bajage yo abanyumya ginyumya. Kati n'abantu bakyajagala emboozi onyumiza emyaka 2 kati oba onyumya yaki nga yemu nga bonyumiza webali. Ebyo byonna bye yabadde ayogera kale bibye n'abawagizi be naye kyesaagala abantu banfune bulungi. Lutalo ne ttiimu y'akabinja ke oyo gwe yafuula vice we n'amwesiga nnyo n'abanganze yatandika naye omulimu yaleeta Natooli tampuliza bulanga Natooli ndowooza oba yamuwanga biki mu kyayi. Owulira ekikubawo kubanga alina we yatuuka ngala nze gaye mama Sikoti mukyala wa David onansonyi omwogerako sandi kyagadde kubanga nze gwe mmanyi naye yansanga ku poliisi kubanga neze emboozi zatambula ne muguni nabirabako wayagala muka munno biki biragize embiraba ninga si bituufu. Mukyala nali mumanyi nenze nga sina mukwano gwange nti oli otya gyendi nga muwe ekitiibwa mukooli era ne bwaba abuuziddwa naye yansanga ku poliisi ekibuye omulundi gwenziramu mulaba nangamba ne Jebbi emirimu gye wakola gyonna lwaki lutalo takuwaayo ebivulu nga 5 awo David wabedde n'amaanyi ng'asobola ofuna abantu 3,000 takyalina maanyi. Nze namulabye ayogera nga munafu nnyo bayaze mulwadde. Jebbi leka naawe amaanyi ogapimira kuki? Omuntu omulaba nga talina maanyi ng'alina omusujja. Bw'owadde olaba interview ya Mwami Nawandagala ne David Lutalo ani asinga okwogera n'amaanyi? Nawandagala alina amaanyi. Kakati asinga Lutalo bwe bakuŋŋaanyaawo ekikaali ekyanawangala kijjula mangu kusinga ekya Lutalo. Tebenkanya birowoozo tebenkanya birowoozo nantegeera kati onasobola omanya ebimuleetera okunakuwala Nawandagala mwana waka kyo omwana waba yakutumya ekintu bw'otakireeta anyiiga tasobola kumanya nti obadde toyina era omuguma munnaye mwana wange tofaayo enkyanja kukola ki. Kakati taata yaba n'ebirowoozo bye ndowooza otegedde ansa y'ekintu ng'ekyo. Naye Jebbi ekitegedde muganda kyajja manager kijjamu mu kibiina abantu badiremu wagamba yakabaye emirundi nga 6 kwaligenda mu kurimu eri ddiru gye nakugamba gye nagambirako Lutalo tetusobola kugenda mu kurimu nga tenawezaawo mwaka oba gumu kitundu oba 2. Manager ono gwe twalabye yes oyo yennyini n'agenda era ddiru kasita yagaana ne tusigaza ekibiina kyaffe na David Amagaye twatudde ne Jebbi ne bigaana ye manager n'agenda mu kurimu okumanaginga Kurim production. Era teri atakimanyi nti manager kijambu ba presenters abantu abaludde mu bidongo abategesi tiyabeerawo okwo nga bwe yava wa David eno waffe gye tuli yagenda mu Kurim ekyamujjayo kyali ekyo yali ddiru yali ayise nnene simanyi gye yakogera ddiru eyo kati bwe ndaba abantu bagamba banondudde nabo bantu lwaki bannange temufuna nsonyi nze njogera mazima so agamba nana ndigambe singana bade David ti ono munne manager kijambu yagendako nadda kyenjagala okugamba mu bintu bino nakugamba aba abantu abenfuula ebenkwe ffeffe nnyini abantu ffe sitaani buli otandika ebikolwa bya sitaani weegaana olimba oyaaya okumpanya olyazaamanya owaayiriza olwo sitaani yaba yamala dde okukusenga kitegeeza gwe sitaani omukulu. Sitaani gyali kitegeeza senga abantu bennyini be basitaani. Tewali sitaani yakubakanya. Teriyo sitaani. Lucifer taliyo gwe. Gwe wamusangawo. Simulaba ako ne guli mwoyo sitaani mwoyo.
kakati bwe gubanga mwoyo guyina abantu be gwatuulamu ng'abantu abo bwe gumala okubatuulamu ne bajja nga be basitaani bo abagenda okukijjanya nga boolaba ono baamutemudde naye nga muntu munne yakola ki kati abantu abatuulamu emyoyo gya sitaani saawa zino be batubonyaabonya benjogerako bwebanga ensi ekyawolereza amasitaani abantu ba sitaani nga bo beekulembeza beerabanga ettaala ensi ekyalina obuzibu bunene era kituufu sitaani amanyi okulimba bane sitaani abanaakalimi ekyo nyongedde okukitegeera nti sitaani yakyasinza okulimba mu nsi kubanga kati tulina basitaani bantu bano balimbye abantu bonna n'ensi ne bakwatirwa n'ekisa munnange nze anti mundaba wano nina n'abantu bano tuwangadde nina timwagamba sitaani lwaki balimba ensi bw'obeera mukafiiri ensi gibuulire nti ndi mukafiiri era nkugamba ebigambo bino nze Katonda ampadde omukisa sitaani wange namulabako basitaani bange mbalabyeko akabinja ako kanjoonyesa naye nti okulaba nga kennyini tolaba nze no banjogerako nze ndi independent naye ng'ate mu kubeera independent ate balina kulwe yeeyuzaayuza nga yeyeerumirizaaga amalogo nze sitaani wange mumanyi yoyo sitaani asobola n'okukola statement nze siyinza kugamba pulezidenti butakuba luyimba lwa muntu ng'ate abikoze mu lukujjukujju okitegedde oli muganda wange jangu nkuweeyo ekivvulu olwo lukujjukujju nze nkutaddeyo oluyimba lwange ku rediyo sirina ssente naluyimba lulungi n'akasente akatinike nnina nga jebbi oli najja naye kikulu bannange tubaagala sooka okwata akakadde ako ogenda okuba akayimba kange nkubira akayimba kange tayogera ku luyimba luli tasobola nakugamba tokuba luyimba lwa jebbi sitaani aba mugezi tasobola kujja n'agamba nti tokuba luyimba lwa jebbi no ajja n'agamba kayimba kange akapya ndowooza nakataddeyo wano mu kompyuta nti naye nze njagala okankubireko nga bw'okola bulijjo kati gweowaddeyo kaswazi wakaleeta batadde n'afunayo akasente kangi n'akawaayo n'agamba ate singa tukola bingi naye ekibi weesiba nnyo ku bayimbi abatatwagala opulomootinga abayimbi bomanyi nti balabe baffe nti baani ojja bategeera kati oli olwedde abaamanyi tanti munaye wansuubiza n'ekivulu ojja kujja okikole tulemu twogere bakuweyo ekivulu osolooze olimba lusobola okuddamu ne luvuga ku pulezidenti oyo naye takwogedde erinnya akozesa psychology okitegeera bubadi bw'amasitaani obutegotego ani lwaki yakitaddeko lwaki yakyogeddeko ate yensobi gye yasinze n'okukola anti teyandibyogeddeko naye bw'ogamba muze siyinza kugamba nti temukubanga luyimba lwe kitegeeza bangi babyogera eyo yagambye nze n'okugamba obugambi omuyimbi okumwekompo yalingako olaba yikakkanyiza yakyogedde mu ngeri ya basitaani baveeko vako basitaani tosabira muno sitaani anti nze nkubuulira ebigambo bino singa abantu bamanyo kale kanjogere abagamba nti nkosa David Lutalo era ndiwo kumwogerako kumulimirira owulira njagala nnyo onadda bagamba munno oyagala kumusuula amazima genjogera bwe gabanga ge gamusuula nze bwe mba njogera mazima ndi mubi nnyo okusinga abakozi b'ebikolobero nze okwogera obulumi bwe bantuusaako nze mukyamu oli najja n'aleepinga mukyalawo owulira bulungi nkuwa ekizampo n'atulugunya abaana bo n'abakuba empi akoze ebikolobero akubbye akutulugunyiza akoze n'ebikolobero ebirala bingi ebigattako ebikolwa n'ebigambo omanyi waliyo abantu nga bayina ebikolwa nga muganda wange bya bubaddi bw'amasitaani naye ng'okubyeyambulula olina gamba bisiraani mwe mugende anti bw'olina okukola ogoba amasitaani ago anti olina okusaba ng'ogoba ekibi osabira kibi kusigalako gwe oba ogenda okola kusigala nga tolina ssente oba kukola ofune kati lwaki nsaba nga ate nsaba ebibi nveeko nembisigazaawo muganda wange tomanyi bikolobero bwe mbanga nze byenjogera bibi nnyo okusinga bye bantuusaako
bibi nnyo tusizako tobyogera otuogera banefu bibi nnyo batwefuulidde anti kankubulire obulamu bwe baba bakwefuulira naye bwolituka bwoliyogerera oliyogera bwebanga gwe abeekufuulira ababo muyinza okuba bakwefuulira musibi amaanyi nga byali byakwana bawala naye njagala muwala awo munnange kati kyaliwanga ate naamuyitamu simanyi naamukwana kati ebyo muwala ba teyaliwo tubaamu emirimu gye tulimu bulumi ki bwofuna omanyi ekitegeeza okuzimba bizinesi eyimirire omanyi ekitegeeza okuzimba omulimu gutandike guyimire nga tegubaddeewo omanyi ekitegeeza Jebbi singa David Lutalo avaayo n'agamba nti mbadde nsaba Jebbi onsonyiwe ate ekyo bwakyogera nkisobola bwagamba nti mbadde David kyasobola okunkolera mu bulamu bw'ensi eno nenzikakkanamu talowooza okubaako kyampa kuba takirina kubanga ekyatandisa bizinesi ennene nga nange nina ebiruubirirwa ebyange ekitegedde bulungi kati ebyokumpa n'abantu abadde balowooza muna kyenjagala ku muyimbi waabwe kirungi bakitegedde kati batandise kugamba mukutu gyonna ndaba TikTok ebintu bingi bampeereza no buli lukya Jebbi musajja olwaki omwesibako omulumiriza obulogo ate nga abeerumiriza obulogo bava mu gurupu ye nga bajja siriiyo yennyini yagoba abaali bamumyuka be yatuma bamumyuka abo beyesiga abantu baabo neyejjako ffe abaali abatuufu nze nkyogera nkikakasa David ate era nze mpulya n'okumusonyiwa saagala anti mbuza lwaki anti nyinza omusonyiwa Katonda ate n'anyiiga ogwa David njaga tugutuliremu wa Katonda okyeza olirwedde okuwawula na David kunsi ndi lwedde muggulu simanyi njagala Katonda yabaagusala anti njagala Katonda yabaagusala omusango gwa David nange abantu b'ensi tebagenda kugusobola ogwa David ngwagala nga tuli wa Katonda bajanaga nti Jebbi nakusobya nsonyiwa anti bwajja nangamba nti yansobya alina okunyonyola buli kye yansobya ku TV oba wano ku mukutu gwo kyenyagala ajja nnyonyole bwajja nayeetonda n'agamba nakusalira embuzi nsonyiwa bwali butamanya abannimba ne bw'aba ayogedde ebyo ng'atandise okwogera nti njogera mazima naye bw'aba akyagattako nti nze njogera kawaani ndeeta ebyama ebipya ndeeta ebyama ebipya ndeeta ebyama ebipya interview ndeeta ebyama ebipya Jebbi ogenze tolinza kusiibula abawagizi bo ssebo mweraba